Nzali wano muka interview kasoke kamalirize. Ndi mukogera ku mukulu Papa Alien kubwa Pro Max. Omayiwe bamwogera ko mwechitibwa. Yeah, mwokebwe mbajogera ku Alien. Stress killer, stress solver. Mashallah, assalamu alaikum. So tuli mu interview bakube esimu kwatanga boyagala. Going extremely beyond. Oshegira. Kati ababa nanze mbatuna nemba saasira. Oshegira. Alitisa mu nejira naye alikola ki? Alitibwa kitala. Olaba Alien bino bya lumba tugeze noobu. Abusing angako. He just provokes. Oshegira. Adda mu bigambo bya bayogera na bisagira mutatu is provoking. Ne oli omulide ko ngagamba nti gundi kale kangeze nti principal musiru. Olwo kiwulide keje kigambo. Nino laba kalenda. Oba aliwa ne chukamba yangambye ali wano Keves chicken. Abayayi wali endisikine nino mufuna. Manyi bulijjo bebuzabuza bagamba ate ki emmotoka eriokewe tugipakinze. Kale naye kansoke ngende wano Keves chicken kalenda anja tuka yedda. Abayayi bali endisikine bulijjo naku zino zonna noonya sibalaba baddemu Fike Gaza kyekyabaawo bebuzabuza leero nino mufuna leero nino mufuna alimba anko je baleko obulambo gamba ki bulambo bulungi gamba otye eve chicken machindi eve chicken and coffee machindi opposite kalenda nino omuyayo gwenonyako muyaye kyoyo Sani Keize lasta ono sada wa eve chicken akali waggulwa ali kweyagala manyi tulina ekifo waggulwawo walabika bulungi nnyo kale ayinza okuba wali ali mu kweyagala kale kantukeyoko mubuuzeeko ko katono abali ensikini ero mulina okuddamu lwaki Fike Gaza yabayisaamu eggaali ne musirika banoonyezza ebbanga lyonna mumbuze abalala muvumi ku TikTok leero kanoonye ku Sani Keizi Vice President wa Fangon atubuulire President wa Fangon atubuulire lwaki omwana yabayisaamu eggaali ololoto oba ndabise oba mbireke ererete oba mbireke oba ndabise ngornula je baleko sebo chichi yasi nkunoonyezaako sebo oli kamere nonyezaaki tubeke ensonga zetwogerako ezigenda mu maaso mu ggwanga anagambe wendi gobula oli nkoko njeru Ivan nze nali nakwesonyiwa twagana okwatagana ate ku lwaki kyova kati ndire eno gye neekweka tolina kwekweka olaba ensonga waliwo oli vice president wa kitongole kiramba Fangon so olina nedda sebo ensonga nnyingi ezigenda mu Fangon maaso temwekwesa temwagala zogerako kati nganze munamole mbali no banoonya mbabuuze ekituufu ekigenda mu maaso kye ky'abantu mubaddemu abantu baagala okumanya so abantu bamwe banvuma nengamba munvumire kikanoonye saidi ya Fangon kakati ate naawe weekweka bwekwesi kati mbadde amagye tegeebaka bwe geebaka bagawamba temuyina kweba muli magye neofaaki yasi nzikujiwa amazima abantu bamanye amazima ayebali joka nakatumya akamere kange kati kagambe ekintu kimu Fangon kitongole kiramba vice president aba teyeebaka president bwe yawummulamuko president munoonya simulaba konze kanoonye vice we ensonga ensagitangaaza ebigenda mu maaso mwatadde ennyimba empya Fike Gaza yabayisaamu eggaali neŋŋamba lwaki temwogera bw'oba yaga kuddamu okukola nange nsuubiza nti tugenda kukwatagana kiralekera okungwako obugi nkubira essimu oŋŋambe Sunday leero tugenda kukola ku interview nti ye negongwako obugwi esimu zammwe zibeera bize essimu yange ebeera bizewa ongwako obugwi oba ani aba akulagiridde wembandi ate kati kagambe ekintu kimu iggwe Chozenike Juliyo
Eric simanya coach Kerementi Ibula Kabadia temulabika mubeera bize mulingana mwe ba president wamu ani twekwekamu kati interview kena jinsi yako imiridde pakadi kale kantule si byangu bannange naye akokulya ko njaba bulungi nyaba bulungi bandeta akokulya wonoze kibalanga ani nakoma nkutute ku office yange kijemu SMP twazantu ate chicken is brand ambassador ngoninga muina sente no ali ku kamera yalide neba muwe eta nalya bamuwe omwana wawa naliwa owayi mai banyabana balwaya oyinza okwekyusa oyinza okwekyusiza nsuubiza mpewo obulamu bugamba ki mukama wange obulamu bulungi mpozi obwo naye tukwatagane tutyebera tukwatagane toddamu kukola bintu bya kisirusiru twagenda okukoma nga tuli mukaya na bukayanyi abantu abatandika tuli bawamu kandete microphone endala tutandike bulungi ebyuma byange no manyi waliwo ebisigala wansi awo netubeera sebo abantu baŋŋambye lwaki weekubira sayidi oyagala suula muyimbi waffe koze alien musajja wange alien mwagala era ye top 10 fenna tukkiriza interview najirabe nange ngamba naye kira kuddamu tula naawe nga teweetonze nedda gongojjeko ekyo mukimanyi bulungi Fangoni yaffe Fangoni yabana Uganda bwe tuyagala alien oba oyina ekizibu ate omulamwa gwaffe gwakutwala music industry maaso Fangoni muwe byakulya nga banyirira waze kulya na kubala bana jasi waliwo omuntu g'otunuulira n'ogamba eve chicken leta anti ekirezo kyo eve chicken and coffee dala kituufu coffee oyo ogamba otya sister sigamba mpozi oli bulungi ndi bulungi oli have chicken and coffee naawe nange ndi heavy akwagala osobola omuwa ennamba nga siya kampani nga yiyo nzabi vunanyizibwako oyo byonna yabikola kati ampe ennamba yo agirina agikuwe waba girina tunayogeramu nga ababiri nga mwogera ku ki kasoba nga twogera ku business like pizza coffee byonna osobola okukandetera ewaka takola delivery tukola delivery naye wali wakola delivery siyo gwabireeta asiyenze tusigale nga tukola ebyaffe kubanga owaayi ebyokunywa bizze kafanta keeko baganda bo ne mama ne bokajjako omuntu omulabi akategeera tumala byabwerere owaayi yo ensonga nyinyi ezibaddewo otabadde nenjagala nnoonye ku muntu wa Fangoni akiralifayinge ejjo mwabadde ne show yabadde successful mwakubye ejjinja n'awuuma naye tutuddeyo eri emabega wiiki namba nga sikulabe bitambula mu mawulire nga bigamba nti ne Gaali yammwe kituufu bagiyisaamu eggaali nga tonatuuka ku bya Gaali ati we bukeredde tubadde tutadde oluyimba Dear Enemy kayimba kalungi nakawuliddeko akawulidde Dear Enemy kati buli mulabewo Dear Enemy omukubira akakayimba akayimba kagundi kituufu mwakazzeemu oba just abaana balikodinze buli kodinze nga luli bwe bakola just yali vibe ya studio nosanga mukulu bw'anaaba asiimye ajja kukata kabanyumidde ng'olya birungi nawe biryeko owulire buli kaseera oli eno ati tosobola beera vaisi wa muntu ali ku kamera agamba oba ebyange bituuka ddi bamukoleko tosobola beera vaisi wa top 10 amaye n'okunywa okunywa wano eno mwana wiyas ares nange gwe so kyakikuleese abali ku TikTok bagamba yi kale senga naye nasoma mawulire
nze yakasomanga kola ddi ate bigenda kunvuma byana bifu bakuyisizamu eggaali nagiwuliddeawo waliwo n'omwana simanya owamando simanya omugundi wa mando simanya sala wa alien simanya bangi abo balina amanya fifi wa alien neŋŋamba mufaaki neggwanga lino ayinza ndi mukulya mugenda kunvumeera naye ize waliwo ne gundi jajja wa fangoni lwakuba yetali violent mukaka mwaliyo jajja wa fangoni baŋŋambye bakyakuŋŋanya bujulizi bampiseemu eggaali neŋŋamba ne kakati wakoze ensobi tomenyanga mannya ne gw'otamenya agenda kuvuma akakasente oli ku luno omwogerako tomenya ananvuma ennyo gwezija okumenya tomenya kati sigenda bamenya baŋŋambye naye nga njala okwebaza abantu b'ejjinja omukwano gwe baatulaze bebale kutwagala babalaze omukwano abantu b'ejjinja batwagala naye waabwe batwatwagala oli top 10 Uganda yonna babagala nti ne baddawo ne bagamba simanya yagwa simanya biki wewe yagwa wewe yagwa omwaka guno era fine akyagukutte guno omwaka tulinamu ennyimba mmeka si bbiri ziri ssatu luyimba kinaki tulinamu Dear Enemy guno omwaka ziri bbiri ne ndimbega ate maanyi katana byonna nga bikyali awo katana lina Dear Enemy kya katonda muwulya buli waliwo akanyumiraawo tutambuliraawo kiri kiralamu naawe oli mwezi ogwo nyimba eza tulagenda tuka mu Desemba ng'akyagulina anti yali yatugamba aguma Desemba waguli naffe ne tumutega akakodyo kunkwa kyo yayimba ku ssaawa 7 alina amanya biweddeyo ne tumugamba nti kati wagamba okoma guli singa waze n'oyimba ku 4 ne kati gwoyingidde omwaka ng'oyimba kalakata n'agamba Montez akabadi twawanvuya ne tuwanvuya naye kakati kankuza ekintu kimu obeere mu industry nga temuli alien oba oli kuki nga mulimu Fike Gaza obuzibu bwavaawa obwaki eggaali ya Fike Gaza emala okuyisaamu alien skin eggaali nedda kati kagambayo ekintu kimu ebyo byali byadda okugamba mbu okwegabira ebitundu okitegeera mbu nze gwolaba kisenyi yange okitegeera ebyo byaggwawo byali byagiri emirembe gwe kyomanya buli lunaku wamerukayo omuntu okitegeera kati nga bolaba nti buli lunaku wamerukayo omuyimbi buli lunaku wamerukayo omunakitone buli lunaku wamerukayo omwana alina omutima kati waliwo obwana obuto obujja waliwo simanya champion kuddula ne champion shakulu musajja wange ne Black Diamond naye yazze Black Diamond naye saamutegedde bulungi anti naye yazze wa bitundu ebyo bye tutayagala osegeera ate kagamba ekintu kimu endongo y'entalo yaggwa osobola okwatakinga mu bigambo ne mu actions you hurting people muli mukulumya abantu osegeera baali awo nga abaana balina bye baali baliko just awo ne beesinkana n'eggaali ya Fike ne wabaawo ebyabaawo omukulu n'agamba seize fire n'alinnya emmotoka ye n'abagamba mulinnya emmotoka tukole ki tugende aba yakasimbula bwati alinga atuuka waliwo ng'ovuddawo ku Sweet Kid oyambuka bwati waliwo bakiyita kirombe kya mmotoka ku bondi ne bamugamba ate omwana bamukubye ejjinja eri ninga bana babadde balinnya emmotoka kati gwe oli oyagala babasiige muzigo era omuntu waba akwesa enjala nawe kweka njala okitegeera ne tebirina kye bigattako tebirina omukulu teyafuna buzibu bwonna kuba abantu baali beeraliikiridde ani president sia atisi twetekayo negakwata leka naawe leka nze kati kino nkigamba ali enisikini okufuna obuzibu twetekayo nebikwata ffe ebizibu omukadde w'ekkanisa si kyayimirirawo kyozenike naye omukulu ali bulungi julio waali okitegeera kabadiya waali nange beba binsanze nga ndi ku siini wenyini anko nkwekamu siri wa bulijjo ne bagamba vice akwesa enjala alize kagamba ekintu kimu bw'osanganga embwa nga yali abaddeko mu makanga eriya buli kimu kyeyagala n'ogisala ku kkubo nga yenna eweddeko omubiri yebasewa ntogitambaala bwekuluma eyinza okukutta kuba oba tomanyi birwadde byeyina okitegeera
nti abantu bangi ababaddeko mweyembeera ne balita yalinga obulamu bwakisiruze nkubulira ekintu kimu obeera mu dduka obeera mu kwekweka obeera mu bikolimo obeera mu bisiraani tosobola kuba muntu n'omuwogola luba luno n'osuubira nti agenda kusabira nti munnaye mukama muwa omukisa mwongera amaanyi abe nga awogola emba nedda abakolimira bukolimizi gwe kuba akafaananyi nga bw'okubye oyo naawe bakubira essimu nga tatawaali mu ddwaliro bamukubye kiba kibi tugenda tambulira mu mbeera eyo paka ddi so abaafuna obuzibu bali mu mbeera ki andi kati nga bw'omanyi nti eri top 10 Pro Max Alien Skin Pro Max alinako ku basawo nga bali international ekyo ekiro kyennyini abaana baali bateredde ife tetugambwako naawe ekiro ekyo ng'abaana bali takati nanti bw'oyagala okulaga ewa neiba nti mulidde ennyama ate neiba wayagala okukusingako yalunda mbuzi noba ng'ojagako nga owulira amalusu agisala ddi tulye oshegira bw'osuula eno neri basuula basuula eri neno basuulayo tebiina kye byamaze Fike Gaza akole ekintu kimu ate endongo ebisigadde abireke ebisigadde abireke byekole byokka ali no Fike oyo mulaba nze mulanga omuntu omukakkamu n'obwo obuzibu buli ku baana be anti agamba nti nno abaana be ekisooka banyiiga nnyo abammwe bwe baba bavumanga nnyo Fike Gaza naddala ku social media nti n'omukulu Coach Kerementi yavayo n'agamba nti Ivan kagamba ekintu kimu Coach Kerementi bw'avaayo n'ayogera ekigambo temubikwata biteeka ku Alien biba bya Coach Kerementi ng'omuntu kati kangereze ku ggwanga bwe mba mpagira NRM nenvaayo oba nga ndi mu t-shirt eriko YMK Yoweri Kaguta Museveni nenyimirirawo nentandika okuwemula His Excellency Museveni si yawemula oba gwawemula ng'omuntu olwokuba nti oli ayanguyibwa otuukibwako amawulire oba mumanyifu oba kyogere ntya kansubira oba ontegedde bulungi kitegeera nti nze tebalina kye banjagaza balina kwataakinga oli eyakoze ekikolobera ekyo osegiira kalina wano Pro Max waliwo ebintu by'omuntu byajja okujja nga tugezewa agamba wa Alien ayogera ekintu blame yona bagiwali bagiteeke ku musajja wattu musajja bamuleka akuba endongo musajja bamuleke yeyozeeko ennaku musajja bamuleka anyumire kasente kanyumire ku bulamu obudde buno Fike Gaza muli lwedo musonyiwa ate tumwinako buzibu kifu kuba aba Fike kale yona gye yali najja neyegatta ku kisinde kya Fangon we yakyegattirako wonna twamwinako obuzibu ffe n'obujulizi tubuyina ng'aliko mu vidiyo zaffe ezimu osegiira nesigamba nti oba twamuteekako mbeera y'amaanyi nnyo ewuletera okugamba nti ngaba onagamba nti oyo yasanyawo famire yange ebiki okitegeera nedda mwamunyiza ki ekyatuuka okumugjayo n'abeera ate nga si musanyufu ekyo kya buntu ye kati yakimanyi yayinza okyogera kati ayivanina nti buli muntu anyiiga oyinza okuba onsanze kweva chicken ngandya tugeze oze kunjiyako interview neshigukira nako nti bakuwa ekyokulya nogamba akasajja akeeragala tetukola ffenna osegiire nonyigira olwekyo olwokuba idea olaba nti osobola okukuba endongo nga buli muntu alina ekisima kye ng'olaba onaagikuba naye nga naawe olinayo akantu kokoolina mu studio kakyaganye osobola onyiiga ate omuntu ajja kumanya nti oba onyiigidde ekyo pozi nga omugambye okisegeera buli muntu alina eddembe erinyiiga ana Alien kabanvumire ku soda gwongulidde n'enkoko era gyoba omanya kasiiba katuvuma kati kali sibane sibavumanga kamunyige ng'enkoko era gwe gyoba omanya Fangon soldiers basiru navy buli department gye tulina ku Fangon forest ku FOP ke kasente kano tuli musaasaanya ndi ku sente za Fangon bambasada batulabiridde gwe okozeko bulungi nnyo naye teryasinga Miss UK jajja wa Fangon andabirira bannaye angamba mutabani ne mugamba anyimaza mugambe nanga nteeke ku mutto agera kuteka ku mutandi nali chino sokotereza erinnya yali tayagala bingeri gyombuuza mu bibuuzo ngamba akubuuza nga atayagala Alien oyo ale nga jajja wa Fangon mwagala lwakuba abala Alien abasinga saagala Alien naye nga musajja era ka interview ke bakoze
Kabadde kagenda kutta. Nkola mulimu gwange nga munnamawulire. Tolaba nerefu abaafuuwa omupiira tugeze. Kyovula nga bagamba nga timu bali bamwita lefu kyoyo Owadi Webu. Yasaliriza nga Arsenal. Ayafuwanga kwa Maniyu. Bagenda okudda mu dressing room nga alina mu vest ya Maniyu. Olaba nerefu abane timu. Kali munnamawulire nawe ino bagole side. Ati yadde si etteeka ne ati liso ino kaka. Bagole side. Mwagala kunkaka. Ndero kaka. Kale oli waddembe. Oli waddembe va ku byokulya bya Fangon. Mbekulangire. Bambire. Naye nga dia enemy najoli. Anda mwana ali atanyimba. Kyo kyabadde Busoga. Busoga twamukubye. Bana Busoga batwazo omukwano. Wagulabye. Zawde final za chikopo. Necha badenge ekivulu. Ali yageze natuka bwati bamulabye bulabi ngajja. Abana nga bajula mugamba yimbire eyo. Nebora tuuka eno yimbire. Olwedde twagezo tuka bwe tuti. Nga abana Busoga bakozedde Gaali egeno mutusa ku stage. Bangambye nti no mu buli region mulinayo ekibanda obigaali. Twalatuza okugulawo amatabi. Nyalabe yembalala ne ngamba ali eni amanyi nga mangi. Wagirabye? Najirabye. Era batuyise tugulewo ettabi eri. Nalirabye ne ngamba yi. Amanyi nga mangi. Dia enemy. Ani abali mabega. Dia enemy. Kaka kube mukowa lero. Dia enemy. Dia enemy. Ana. Ulira. Kazi ya Buguni. Mwebale kusaba ekiro kyayo natuzenjala mwebale kusaba nejenkolera bagenda kungoba Ono musajja akudala mudia enemy mwebale kusaba nejo nasuzenja akulaga cheba balabe cheba mwagaliza kyaliko kati dia enemy mwebale kusaba nejenkolera bagenda kungoba Ali sikiri tamfunaga kirabo. Alai. Wandi badawo tutyawo otali tata. Ani abateeka mu sente. Ezaki. Ezokubeera nti nno eggwanga wonna mwagala difuula ali abaFangon. Nedda bana mukwano. Mukwano gw'abantu. Nabe gundi yembalala ne ngamba. Ali ani wateeka okubeera nga waliwo amuli emabega. Tewali yata. Kitambulira. Kale waliwo atuli emabega kati anti kye mwagala okumanya. Era kayima kadia enemy chekategeeza. Dia enemy mwebale kusaba tulye mabega tutadde mu sente. Kala tubagambe ki. Atwagala okumanya yani. Ani mumuteekewo. Ivan kala ani akulye mabega. Nakuzira okuba ebisaati. Yenkolera. Kati wena male banga ngwesibako bwe ali akulye mabega ojja kumalirizo ngambye. Wali wandiye mabega omwogere ng'otulimba bulimbi kanafe mwaga tubalimbe nti owekitibwa Charles Peter Mayiga yatuliye mabega yabateka mu sente nti His Excellency Joe Biden yatuliye mutu wadde oluyimba ne Bafana nalabe nga alo nzali wano muka interview kasoke kamalirize ni mukogera ku mukulu Papa Alien kubwa Pro Max omayiwe bamwogera ko mwekitibwa mwokebwe mbajogera ku Alien stress killer stress solver mashallah assalamu alaikum so tuli mu interview bakubye simu kwatanga boyagala agenda nakuyise mbebye nagamba kunteka kama teka gwe ngozi kwata we bakubira interview jiwe kitibwa nawe wali agiwe ekitiibwa owulira amaanyi ga Fangon owulira akakoko naye nga wamajalo bagamba gwe wenna ali eyo ng'owalana alien skin tozikiza ngenda mu maaso anti empalana yaabwe gye batutaddeko yetuletedde okulaba nga twakiivinga tebakomaawo bongeremu musajja wange jjo nalabe ku Abitex ngamba
Kiki. Ana bali ni kiki ekigenda mu maaso. Sajja yakava mu show. Enkuuka. Nga talina mwadde ebibiri. Nfe tulina mwezi enkwacyo. Amba yiye kyekigenda mu maaso. Ate kati kagabe ekiti kimu. Gye tukoma okuta oluyimba. Buli kaseera gye tukoma n'okuyingizaawo enzirusi. Mwalese emmotoka endala. Nkutidde. Tuukayo ku kitebe waggulu twambukeyo. Ekyo Mujamaika kyagamba afigade mbombo kale skin bombo kale mena kwanko de moda kida. Kitegeeza Nti alien oli wamanyi sikulabangako ogulumizibwe. Kati oyagala kwonona bitibwa bya Mukama obiteke ku alien mbogulumizibwe sebo. Oba mbyonona n'embyonona n'ensinga abatulimbiramu. Veyeyo. Shakibu. Shakibu Wazali. Musajja motoka gira javuga. Ayinjina ko obuzibu. Mutu wa dikolabo ne Guno. Shakibu akola. Shakibu bwakola ddi? South Africa. Nandi kakati kibuze kituufu. Mulaba nnyo mu Uganda. Alina investment. Agenda omwezi nga gweddeko n'akollectinga ssente. Investment. Obirako obukakafu. Kyemmanyi aleka alinayo botiiki z'engoye. Aleze kyemmanyi. Ebibanda by'emmotoka. Kyemmanyi Shakibu talina kintu kyebanda kya mmotoka naye alina kampuni ekola emmotoka ey'amaanyi gy'akolera nga sales manager. Kati alina anoonya katale. Abasajja bakolera online. Bakolera online. Nekikakamu ekyo kivubuka. Kikakamu bambi. Sikifunangamu yadde obuzibu. Shakibu ku ssente gy'alina n'omukazi omulungi gw'alina yali tasinga wange. Singa amalala g'alina. Mukazi ki gw'olina? Asinga Zali. Mukazi wange. Asinga Zali? Emirundi nga ku 10. Tumuteeke wano. Abantu basalewo. Zali nali mulaba kwe kulondawo wange. Kati goba ku side yo mubi ne ku Zali bali bamututte. Gwe kyoba omanya. Ivan kyoba omanya. Osobola mufuna. Oyina okukkiririza muntu wo gw'oyagala. Oba Mukama yamutonda atya oba atya bw'obanga ogulya ku mutima yaba owuwo. Nze ye Zali yayinza kunjagala koki nze ye mwagale koki. Mubi. Simanyi. Nze just wange gwenjagala. Atasobola kwagala kubanga. Wange gwenjagala. Oba yakwagala. Mukazi wange. Fena tweyagala. Nano ndikifubuka kirungi. Bona afuna sente tokyuke. Nizo beera amwagalya yakwagalya gwavu. Nga ndoza nga bwe tuli ku luseke. Ndikifubuka oli bwanzuminga. Ndikifubuka kirungi. Jasimbulamu ekintu eki. Mukyala wange addaatule waka ntaliko okulya ku nfumbe. Kyokka naye ndikifubuka kirungi. Obuza abana ba Fangon. Kyalawo Kadama. Mama Kadama si muntu. Mbuuza bubuuza ogambye addayo toto. Linda kanguza ekintu kyama Kadama si muntu. Muntu. Kadama atali kalutalo abakadama. Mbadde mbuuza bubuuza nti Kadama. Nabwe tubayita mbu bannamawulire muyomba nnyo. Nedda just kumanya bumanya nti Kadama ensi emanye. Kale mukyala wange Kadama. Naye alina amanya. No, Kadama ye kampuni. Ye taito generalizing abantu. Taito ya buli omu. Taito ya buli muntu ali ebweru. Sa abali ebweru. Waliwo ebitundu. Bitundu ki? Abali eno mu Musana. Musana yewa. Mu Ddungu. Ate abana bakyasize bambi okuba n'omukwano. Njagala afuneyo kimu naye sifunanga chance. Baliroyo. Akuba wange tali eyo. Alina gyali. Muto muwala mu bagamba bavuka mwagala nnyo ennaku zino abakazi abakadde. Ofaayo kikasa gwenjagala ne bwe muleta ng'akolokoota. Gwenjagala. Owagira kapale ekitegeeza. Gwayagala gwawuliriramu emirembe. Kyekiri nja kudda ku kiri. Nti mukazi wo ne bwe mutadde mu public nga bamulabanga mubi. Gwe nga wawulira gw'oyagala. Bless. Nyalo tumilako ku mikwano gyange giri diaspora. Miss MM, Brands Gita, Miss P, Priscilla, DJ Tinezi, Mazi, Mavini Mo, Ushekera banji. Buliki, Joviela, Pretty Contagious, Stella Powers, Zusi.
nkwoyo omulala nolini aira sniper payo omunanga abere kyali kale wonna kantumire buli omu ajja ku mukutu gwa Brick Family ne Zeus TV tubeera kusaweka tubeerako kuva saawa 5 paka saawa 1 ey'okumakya. Baganda bange abo bali UK, abasinga bali US, abalala bali Canada. Tebakutwala. Nawulidde nti sina kirowoozo. Onoonya ogoba ku mpapula. Sina mu kirowoozo kigira. Mpozi nga alien yanyusa endongo. Alien banyuka endongo oli okuva mu Uganda. Anti awo buyekera buba butandisi. Butya. Anti alien bwava mu ndongo tulanga obukulembeze babuwambye. Siri muna Uganda. Nagamba. Ndi mu Fangoni. Kati obufangoni ggwanga. Bwanyuka endongo. Era kyovola bagamba Abaganda bagamba. Bwe tuba tuteeka ekitiibwa mu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda tugamba ogunde ayibene. Kati faatene waffe mu bufangoni bwe tuba tuteekamu His Excellency Papa kubwa Kipempewo Kipendalo Alien Skin Pro Max tugamba obuzibu bwennina kati naawe. Gayadamu aye. Obuzibu bwennina okisusa nnyo. Naawe kisuse ku wuwo. Bane kyekyo kye nagambire kanjagala omuntu wange bwengeri gye mwagalamu. Andi mukisusa. Bw'osanga omuwagizi wa Arsenal nga wandiiseeko ku mujozi gwa Arsenal nga ataddeko Liverpool maniyo. Ku Liverpool nalekako golo 7 mani nalekako 0. Abata kisusizza ku mujozi gwa Arsenal. Nga bwe temubagambako. Nza kisusizza nnyo anko. Senga president avaawo obudde buno endonga mu Fangoni ani amusikira. Era kati Chosen waali. Chosen alina akayimba nakawidde kalungi nnyo efujjo. Azaalibwa kola fujjo. Uli talent mwali mu Fangoni. Nengamba omwana Chosen. Kati ate tulinayo bano bamalala mu panchi tolina kyobagamba. Champion malala. Swaba champu. Champion gudo. Kala tulina bakwata obubadiya. Ibula kabadiya. Golola yabagambye muyiteke ewuwe. Golola bayida golola. Abatendeke mukko. Golola yabadde message yabadde soma chuwa nnyo najagadde. Yagaye muyite yokko. Yabagambye ebyo ebyebigaali ebyo tebina gye bigenda bagattako. Mutuule bwe yasobya mukwatagane. Mukwatagane. Ne kati kakumbuza ekintu kye musinga bucha kumacha. Alien Skin n'akwatagana ne Fike Gaza. Abaana ababadde mu Gaali ya Fike nga bazoleya nnyo nga bavayo ne mu kamera ne bazoleya. Basobola okujja ne babeerako eno ku Fangoni. Yadde ku Fangoni twaniriza ne bafiringa batya mu mutima. Ndi basobola nga bambeera nga timusonyiye CEO waabwe. Nabo mbeera mubasonyiye. Andi kati kyegamba kye kino. Sometimes kati sijagamba ojagamba mbu mpolereza be waffe. Ojja owulira statement z'abaana ba Fangoni ze bakola about Fike Gaza. They provoke but they don't abuse. Naye ng'oggyeko mwenga gundi eyo technical team. Bana aba ku social media nga bavuma omusajja. Anti era ne Fike ayinako abo ku social media. Kyekyo kye nagamba ekyogattika. Soko ffe kuba nabali vacho boolabako mu Uganda boolabako boolabe makindye. Abo online banne bavuma. Kati waliwo omwana wa Fike sagala namuwa nnyo budde kamuleke. Mwogereko. Jabba mwade platform ate kye saagala. Waliyo Julio. Abo baveeko baba champion baveeko. Waliwo omwana sagala muwa platform nnyo. Mwogere katono just. Kuche yakoze. Kali abakaita ka credit simanya icon. Oyo mwana yetereze mwana muto. Oshegira be babana bagamba nti abukire tokota. Ayina ebigambo byayogera ngolabira ddala takozesa sense nga yogera bya kisiru like katika gamba ekintu kimu katika nfeeko mu buntu it's just nothing taina kyali oshegira is forcing people okumutegeera oshegira bamusimaya yali awo simanyo bakulidi bicho bakulidi icon bakulidi bicho oyoba oshegira oyo mwana yetereze nganze basobola kuvaayo lyadde njagala nnyo Alien Skin era nsobola okuvaayo nembanga nga I criticize ensobi zenda bakwani ku Fike but I can't abuse Fike Gaza. Have I ever abused him? Oshegira ninula baakaana kakutatu kamera twako tekayina future tekayina past oshegira present ye future nikavere kamanyira omuntu oyo mwana ayina line imekeza oluyimba kale nzina kwana ko booth ne ndiko dingo luyimba wangeje ku YouTube
Lulimba lwange gye luli nakolako gundi I featured with Mutoro. Singa katugeze kale singa Fike afune ekisima tugeze Uganda n'ekyuka n'agenda mu America. Oyo agenda naye abazaako ki ate ne butaba kuyimba era gwe tukumanyidde woli either sometimes kati kagamba ekintu kimu kozesa umbrella gy'oyina ng'olaba egatta ku muyimbi wo ogikozese bulungi leka kwataakinga oba kwa abusinga mulala nze nkulayirirayo kino nkyogera ndi mu kamera ne bwafuna obuzibu Fike ayinza okuvayo n'ayamba ekisobose but tasobola kubeerawo 100 ku 100 kiyinza obeera kituufu okisegeera nti ayinza n'okuba Fike ayagala omugambako naye nga okisegeera agamba yamanyi kasita sinze ayina ebigambo byayogera n'olabira ddala nga mmaani omwagizi wa muyimbi yandikomyewa wagira muyimbi yogera ku byolaba ebiri wano but don't go deep ewali opponent munne nga bolaba ye Cristiano Ronaldo yavaayo n'agamba bukyanga yava mu Manchester United bwe yadda ebima bye yakozesa nga agenda bye byalimu yayina right ye kuba boola kyali nze kati bwenvaayo nengenda nenambula maniyu ne bwe ndaba ekyuma nga kitalavu bwenvaayo nenjogera mu kamera they assume me kituufu olaba Ronaldo nga bamukimu ffe tulina bafaani abasiru kambayite basiru bakola ekintu ne bejjusa luvannyuma gwokimanyi faani ayinza okuba nga ayagala nnyo Ivan Kachumbali TV n'awulira nga bagamba tugeze journalist munne amulya kala amulemesa oyo faani n'akola buli kimu asiranya oyo amulemesa kituufu oyo omwana basobola omusetinga anything nekimesinga obulamu bwe bwonna lwakwagala kwabusinga president provoke naye leka kwabusinga buli muntu wetege mu kamera yo provoking nga bw'oyagala nze nange provoking but abusing me I will die with someone mbabuulira ebyaddala nga tuvudde mu kusaaga wano ndi mu kamera cause I don't support someone abusing a muntu kubanga oyina right ya abusing omuntu ng'ende tofali ly'omugasseeko one oyina right ya abusing omuntu ng'oyo omuntu gwamumakinze even though gwamumakinze toyina right ate going extremely beyond oshegira kati abo abaana nze mbatuna ne mbasaasira oshegira alitisa munne ekirala naye alikola ki alitibwa kitala olaba aliyeni bino byona byalumba tugeze nuupu tabusingangako he just provokes oshegira adda mu bigambo byabwe bayogera n'abisagira that is provoking naye oli omuliddeko ng'agamba nti gundi kale kangeze nti principal musiru olwo kiwuliddeko ekyo kigambo nino olaba akaana keteze mu kamera tekalina kyekali kati kankugamba mazima tekalina kyekagatta ku Fiki kubanga ne Fiki ne waba atambula mu mmotoka tekabeeramu kituufu okisegeera nti naye nze Promax ankubira mukubira ampita wanneetaagira ne mu meeting otuula ne muteesa I have a right okwogera ku alien nga bwe njagala kubanga nze namukubirako essimu alien yennyini twatula naŋŋamba mbawadde show nkalo oyo omwana Fiki ne wabugamba nkuwadde show agenda giteekawa ne famire eyinza obutajja kati so sagala muwa nnyo budde ne waba ategeera kwese kubanga obukimanyi yasomako ekitono okisegeera akomaawo akomewo alina okukoma ye alien waba tasobodde kivaayo kimugamba nze nkimugambye kuba kinkakatako oyo mwana yasinga bajjulio ba Fiki amaanyi yasinga ono gaya agenda okulwana yani owa Fiki yani alinayo juko waliwo agenda okulwana alina fight Saturday encha ali awo namulabye yamusinga amaanyi alafa si alafa linnya liryulye yabasinga amaanyi abaana bo begendereze kyekiri kyegambye yogera ng'olinayo omusingi ne umbrella gy'ogatta ku muyimbi nti kale tukimanyi jjuli yaako bakutuusaako obuzibu n'omuyimbi n'atakunaata n'amanyankeera ne bwofuna obuzibu mu ggwanga ani amanya okyali mu 10 following oyo mwana gyategeka birthday nga limitation y'abantu 100
nga babwerere ajja kiwulira ne bwabaga tusobola bagamba ajja tumo transport alabo bayina abantu abanambererawo ne figi yenyini ayinza oteekako sho obayi osobola okuba okola ebyekisiru nga gwobikolako tafuna nga budde bugamba ne lwogudde mu mazambi lwolabira ddala nti amazima amatuufu agabaddewo mu abagayi nabo balaba abagezi tosobola kungamba mbu oyo Fike Gaza youth talina maki talaba alaba era bintu waliwo ebintu byabuusa amaaso nagamba ize wolan woli pinal linda obuzibu bujje tujja kulaba oshekiira era webujja agamba wolan clear wolan afigade mu jampit kitegeeza ki nti kati obuzibu buzze gwabulese kambubuke nze mbuveemu oshekiira so nga tumaliriza anko abaana baneeno abadde baagala okuwoolera eggwanga batya okutuusa ku Fike Gaza obulabe ne Gaali ye nabo okuzza omuliro nga baani ddala Fangoni abasinga nga abalala Fangoni tennakyogerako nga bali mu buzibu ngamba bafaani anti kyekiri kyegambye buli muntu alina endowooza ye sijja kwogerera ndowooza ya muntu osegeera era kyovulaanza ebintu ebisinga nkugamba nteekako disclaimer nti nze sane kuba I'm speaking my mind out sijja kuddawo nkugambe Ivan nkulaba oyagala zimba nnyumba nti I'm speaking your mind simanyi kikyolowooza ate njikako enjiremezeemu wabula kyenyinza okubagamba nti Abafangoni kyembamanyiko kiri ekya they do respect someone's request. They do respect each other. They do respect in any and each individual. But if you attack, they attack. So nze nganze nja kutwala omukisa guno nsooke nsaba Abafangoni bonna gye bali mu nsi yonna kuba gwe kyobamanya buli nsi waliyo Omufangoni ate si waliyo omu waliyo Abafangoni okitegedde kati so njagala obbasaba nga nudde mu kamera yammwe wano temunyiiga temukitwala mu bubi nze dewe munvuma simalinako buzibu kuba nze akuba kubawumbawumba temusobola kuntwala nnyo speed nze wammwe wemba nsobezza mu ŋŋambe nti wano wasobezza naye mbasaba tweyisenga Abafangoni kubanga Abafangoni tulina principles ezitufuga papa kubwa ze yateekawo Promax anti Abafangoni bazimanya oli Mufangoni ojja zimanya ojja zimanya nenga dia enemy akayimba kafa kapya mugende ku YouTube genda ku account y'omukulu Promax kadi waiting challenge dia enemy hey kali yesaweza challenge ziri mu 1000 figade mbombo kula uze gwebe twamufunanga kirabo ali alinga mbere pozi golikoze sajale yajja lera vele tumwejjusa abadde mbuza kolabo yani Bafana muwaddi kolabo namulabye nga omukulu yamusanze ku stage nenda banga kolabo esobola oba ennungi by the bachali era kati ebyo kyegambe ndi sijja kwogera ndowooza zaabwe simanyi bo kye bazzaako oyo siye mukago omuto yoyo yabadde takyalina ssente omanyi yaggwamu jo namulabye ku live nga abaha amutwala takya neŋamba mugago yasigaza wana mmotoka tategeerekeka naye nina omugagga wange amuvuga zipidi bamuyita Ghost Empire oyita gabwago ate Wafangoni nnyo bagamba ayinamu kasente sitayina ayina ekyuma ekikuba akasente yes ayogera mu dollars kyokka ali mu Uganda nange nina omusajja wange abaho franka ayina sente omanyize njogera zinalindiddeko yisebo tuli ku bagagga ba ku TikTok abaho franka ayina sente ogenda kuwagira ani kubagenda okwesimba ku TikTok abaho namulabye ayagala kuddako n'omugagga omuto naye namulabye sefaawo babiri be bakavaayo abaddeko biki byakoledde abaana abaho kyemmanyi
simulaba sina we nali ngenze nga balina omwana wa TikTok gwe basibye. Alo. Na. Maliza wano ka interview dakika 2. Agira nange ndiye ku nkoko wano. Mukulu bava ku simu. Ndaka kunyera kunyonyo oyomba chini. Fangon. Ngana kunguwa. Mayiri miti? Ndi nkoko ya mmwe naye kanjirie. Kanzije gwe olaba pono oyo mutolo Agamba kyo kuganda. Tulina bye tulina okukwasaganya okitegedde ndoza oli abantu abankubira ewa Red icon ajja kunona. Red icon yani. Tasobola. Asobola kunona. Red icon yani. Greedy. Ajja kola zi? Bajja kunona. Tasobola kwata ko. Mmanyi ekyo. Tomuwa location mwe namba yange. Muleke. Yemuwe ndeta. Muleke. Talina kyasobola kukola. Sebo Kati mugambe Mugambe kachumbali waali. Mugambe. Era Mugambe. Omanyi amalala g'ekivubuka tegamuleetera okukola ensobi. Byonna byogere ng'akimanyi asobola bituukiriza. Osegira. I Spotify and I see. Ebyo bigambo byange gyali. I Spotify and I see. Oyinza okunda wano mu kamera olowooza ndi muntu. Si wa bulijjo. Ndi kikulekule. Ani? Nsobola no babuli ajembeera. Si wa bulijjo. Mugambe tuli kweve chicken. Ajje tumugulire naye enkoko. Nze tewandisatiise ebirabe bya kidongo ate. Ale kirungi ali ku kamera mmanyite nasoma naye. Anko. Kye nakolanga ku pata yakirabanga. Mwali maliriza. Kamera kweri anko. Ogenda wagirani. Kwani? Kwa Abao Franka. Anize bulijjo mpuli abantu bayita ba president nga simanyi. Abao Franka. Kyemumanyiko kiri kimu. Anize siri TikToker. Ne kati otero beerako. Andi siri TikToker andi influencer. Kati bonna leta ba president ba influencers nja kulonda. Ne kati fonna osobola kwogera ba TikToker nti balonde gundi babawe gundi. Okay. Ngatumaliza bigambo kiboine eri bana Uganda. Mbagala nnyo bale kunjagala. Beekuume. Bongera okwagala omukulu. Ensonga zonna basalewo mu bulamu bwabwe nga basoose kukirowoozaako. Omukulu ennyimba nga atabikumukumu. Anti tulina tubaweeyo tezimuggweko. Andi okumuggwako Mukama abamuggyemu mukka. Andi ali yene balaba bbaana ngeri awagulu agikolamu oluyimba. Kadia enemy. Dia enemy. Webale kusaba. Nejo nasuze enjala. Zama njala bagamba. Attack me when you're ready. Okay, n'olw'ensonga eyo abantu abafangoni ntwala omukisa guno okubategeeza nti nno ensonga muziwulidde ebigambo byebyo. Saidi tugifunye eyogedde ensonga zaayo, naye nensaba abafuuti soja bonna abafangoni abasaidiz ya Fike Gaza abageto yuti baba kimu twezoleye mu bigambo biki naye ebikolwa ebisobola okunuubula kyaliiwo bireke, because at the end of the day mujja kwesanga mu ghetto. Nedda nuubula we ya necessary. Naye temwataakinga physically. Wakimanyi waliwo omuntu anuubula naye nga tamanyi na lwaki anuubula. Bandi wala kyokka ate mu public ne sportinga ye. Nogera ne batandika okugamba bakoma ku free gundi. Free kachumbali. Ne mu koti teri alinnyayo. Kituufu. Gwe kuba akafaananyi. Oba abana bye beepikapika gwe kuba akafaananyi. Muzze mukubye kachumbali.
bwe mukuba kacyumbaali azzeemu akuguddeko ng'oli wekka. Buli muntu embeera gy'ayitamu yemuleetera okuba ki kyali musajja akufumitira awo akambe. Naye nga tuliko heavy chicken and coffee osobola okuleeta omwagalwa awo tuli eno waggulu ku balcony. Nga tetugamba buy one pizza get one free. Osegeera tulina basket chicken, tulina burger, tulina fast food snacks zonna. Tusanga wano ku kalenda, opposite kalenda. Osobola tukubirawo ku namba zaffe ez'essimu bwe ziri 0776 432 163 Airtel 0707 425 967. Neetaagayo omuwala omukyala kuva mu Fangoni muleete mugulire pizza emu yajja okugulira bampe mungi muwe. Ye yagale yajja okugulira abaana ba Fangoni balina kasente layira ondaba anaba nsokuva obutimba baana ba Fangoni bakozeemu omulimu. Jajja Fangoni Miss MM kamutumireko bannange aliwa mami wange ali UK. Miss MM e UK ankutumiddeko omala otumire ne ku mukutu abali ku family. MM nkutumiddeko nga kacyumba ali wano ati malaya manyage Miss MM Jajja Fangoni. Miss MM Jajja Fangoni mama wasane nkutumiddeko kansubira oli bulungi nnyo na mwenna abali ku mukutu Brick Family wamu ne Zeus TV atumiddeko kansubire mweyagala mwafunye k'okulya ebintu bita omuzongozeeko era Jajja Fangoni omusajja ankozeeko jasi mu nsawo era kale nga bw'obimanyi naye okukuta konzi kale kamba omusajja yenna alina awo yeetaaga ekikumbe eky'amaanyi genda awo Mengo omusajja waffe London boutique omusajja wange twafuka bamukwaa so ayitayo kolumu nga alese sitooko ey'amaanyi amasuuti amataayi empale naŋŋamba abantu bagambe nti ebikalu namugamba ngenda kuddayo naye London boutique awe Mengo opposite Masenge omusajja wena ayagala olabika obulungi January tumuwaddemu wakasana n'obwavu tugenda mu February awo kikube bulungi nnyo omukyala ajja kutuka ngambe yes gwe mwami gwesali okubeera naye tugende wa London boutique akuyibwemu ekikumba. Nange njagala okubagamba nti CS Events and School of Deco bagamba nti gwe wena ayagala okuyiga ebintu by'emisomo ebya decoration decoratinga mikolo banoonyeeko mwana muwalasi oba mweta Sharon Mirembe CS Events and School of Deco. Ne wamwera ne nkugamba nti gwe ayagala okutambula ku nsi eno yonna anoonye emirimu ng'oginoonya mu nsi za Europe, UK, Canada, USA, Europe countries. Yango otunoonyeko batuyita ba SMP Tours and Travel tusangibwa ku Julaina Complex oba Julaina Plaza Kuliamu Street ku Radio 1 Kabozi gye basinga omumanya. Otuukaawo osobola tukugulingako www.smptoursandtravel.co.ug.com. Otuuka Kabozi ne bw'obuuza nebw'obuuzaawo SMP bakugira baagala ogende UAE tetulinayo mirimu wabula tugamba nti tusobola okutwala okucakala n'olya ku ssenteyo ate tetuli ku bya mitala w'amayanja yokka ne wano mu Uganda tulina travel zaffe zetukola. Last year we had the Mississippi Falls ne tubaako ne Maction Falls kati guno omwaka naye tulinako ki ate nga tugamba jangu ogende e Canada tulina kye tuyise Easter Canadian Easter bagiyita Canadian Easter Festival. Canadian Easter Festival registeringa processinga tukoleko ogende tetukomako ebyo byokka by the way ibintu nga twenda national ID tukolerako express ndaga mungundi passport yaffe ya Naku Bill Express otambula tukuyambako mu process ya visa wabula tukufunira visa bakuyambako waliwo omuntu asobola okugenda visa negana nagamba mwagamba mumpa visa bikibiki iyo bakuyambako ne passport bagikuwa tuka ku Julaina Plaza room number eri S04 kutere bene bulungi